omukulu ono kakasa nti wali omulabyeko wali omuwuliddeko ono nno omukuba basanyusa bamuyita MC Matt MC. Omukulu ono bw'oba wali ogenzeeko mu mabaala ag'enjawulo mu bivulu eby'enjawulo y'omu ku ba MC abadde basinga akadde kano okuwa vibe ekivulu kyonna. Omukulu we bamuyita Matt MC. Bambi omwana ono atawaanyizibwa ekirwadde. Tubadde kawo mu ddwaliro e Mulago. Tubadde ne taata we abamanyi omukulu gwe bayita mu scout oba gwe bayita Busuulwa. Omukulu oyo nkakasa nti mwali mumugobereddeko mukulu Busuulwa oyo. Kati mutabani we MC abadde abeera nnyo mu bivulu mu bikolokolo. MC w'amaanyi nnyo ne baamuzuddemu nti ekibumba kirwadde n'ensigo ndwadde. Yembeera nga yeetaaga essaala n'obuyambi obw'enjawulo mu mbeera eyo abasobola okuba ate nga mumutuukirira mukulu mu sikawutu. Tumusanzeeko naye nga n'ebigambo bimusobedde kubanga biiru gye bamugambye. Manya nze Busuulwa Henry Godfrey gwemumanyi ng'omusikawutu, taata wa Sebuliba Matthew Wilson gwemumanyi nga MC Matt mulwadde asangiddwamu obulwadde bw'ekibumba n'ensigo. It's very expensive. Kuba luli nga tuli ekiruddu kati tuli Masaka Hospital naye sente ze batusaba kati nnyingi. Wabaawo omuntu yenna alina obuyambi abamanyi MC Matt munyambe bwe nga musobola okukolagana olw'omutabani wange wano Kiiwa. Abanike mwenna musale amagezi muyambe munnammwe asobole okuba nga ddengulu kuba batugambye the earlier is the better. Aya embeera yeeyo munnaffe gwe bayita Matt MC akubyeko mu mabaala gonna abadde agakolerako. Akadde kano yagondamu mu mbeera eyo. Baamuzuulamu ekibumba kyalwala, ensigo. Ayina akasimu ka mukulu mu sikawutu osobola okuba ate ng'omunoonyaako. Yembeera bw'eri bw'etyo nno okuvaako ewa munnaffe ewa Matt MC abaddeko enabugabe yakuba mbivulu byonna abadde atera okuba mu mabaala gonna. Nkakasa nti omuvubuka oyo mumumanyi bulungi. MC y'omu ku ba MC abadde bakola obulungi ennyo ng'agattamu n'oluzungu ng'alutegeera ddala bulungi. Ye mulenzi oyo